tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba bw'oleeta science mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale tukulamusako wena gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa Is Still Hope ali ku Tish TV ne Tish TV 2 amwe bali kubanga ate mutugobera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo atwaniza okubeerawo ku mwoyo omutukuvu afuge era alabisibwe mu ffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Kale kaakati waliwo akatambi akatambudde aka bamuyita Archbishop ng'agamba nti tasobola baana bamukubye nnyo. Akatambi ako njagala osooke ndowooza okalave. Kazimba Mugalu abaana manyi ensi gye tugenda eno oba eri etya kubanga yavuddeyo n'ayogera kuba kati abantu bamanyi nti bw'wabaawo ekitagenda bulungi baagala bannaddiini baveeyo boogere kubanga bannaddiini balina eddoboozi ddene mu nsi yonna n'okwetooloola Uganda. So wabaawo obutali butebenkevu oba ebitatambula bulungi bannaddiini bavaayo ne babivumirira. Gavumenti esobola mbu okutta ku bigere n'etagenda mu maaso n'ekyo kyebadde ekola. Kakati bw'abaddewo wano bintu bingi ebigenda mu maaso naye mbu omukulu oyo ye nga yeefudde kyesirikidde. Kaakati yavuddeyo n'akola bambi akatambi n'agamba bannaaye nange nina obulamu, ndi muntu, nina obw'okulabirira, sigala kwetika musalaba gwammwe gwonna. Ebintu mubitwale ku musaala ebizibu byammwe mubitwale ku musaalaba. Ndowooza ategeeze wa Kristo Yesu yabisobola ye ng'omuntu bw'alina waakoma, okitegedde, naye atya okufa. Mukadde wange lwaki tobeeranga Bishop waliwo ono yafa luumu, lwaki tobeeranga luumu? Naga bannaaye ffenna tetulina the same ability, ate ffenna tetusobola kukola nga tukola the same way. Buli omu alina methods z'asobola okuba ng'ayitamu. Abaana ku TikTok bamwambalidde ku social media ez'enjawulo bagambye bulijjo tukutegedde. Kale njagala osooka owulirize Kazimba Mugalu Archbishop ati tusobole okuba nga tweyongerayo. I am a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathaniel's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head, and the mission ended there. Nathan did a good job, and he ended up saving someone's life. That's why we have Psalms 51. You can do God's work by approaching power with love, quietly, silently. You make an impact, but people are shouting and shouting, and they end up doing a lot of nothing. Not every time that we use one approach. No. Some people have approached me. Why don't you do like Janani Lumu? The man did a great... The man was killed. So do you think I can make an impact by being killed? And they say, Kazimba also is a good man who was killed. Don't I have a family? Why don't you really be sensitive? Kale, ebigambo by'omukulu Archbishop wa Uganda saidi y'abanafu abaprotesitanti bamina yayogedde ng'omuntu alina omubiina omuza alina famire y'okulabirira, okitegeera. Agamba mundeke ntayi ange ngende nfiira awo mu by'okusaaga.
ebintu byonna mu bitwale ewa Yesu, ye muyinza w'ebintu byonna. Nze nange ninawe nkoma Kazimba Mugalu waabwe Archbishop. Lwaki mwagala mbe nga wenayogera n'abawe ekikyuka ye tunakozesa strategy emu? Gomanyi ota strategy gye nkozesa okubanga nange nyimirira wamu n'abanyigirizibwa. Abaana bamuletedde ennyiriri, gwe kankubuli abaana bala ku social media okwo naye bamanye ennyiriri. Awo baba bajja kutakula Bayibuli bajja ennyiriri zonna ezibadde zeekwese. Era olunyiriri lwasoose omukuba lwe lwa Matayo 10:28. Mutotya ng'oyo atta omubiri naye nga tasobola kutta mwoyo, wabula ti oyo asobola okuba nga byombi abizikiriza. Abaana mu obaani ali basonyiwa simanyi na kumanya. Kitaffe mu Katonda mumwagaza ki? Annaye manyi social media eno osobola okwogera ekintu ng'otegeeza kirala, abaana ne bakitaputa. Ne bakitaputa mu ngeri gye baagalamu, ne bakusabula mu buli ango. Okitegeera. Naye bami naye yayogedde ng'omuntu. Kuba si mugenyi mu Uganda. Abaddemu, aluddemu, amanyi ng'ebintu we bitambula. Aye n'ekirala kuba abamu bwe temwamutegedde, simuwolereza. Yabadde alaga side ye. Oba tulina opinion view, personal view. Akulaziye engeri gy'abirabamu. Naawe olina engeri gy'obirabamu. Nagamba kati tetulina okuba nga ffenna tukozesa the same way. Tulina strategies ez'enjawulo. Gwoba osobola okwogera, osobola okuyita ku maviivi, oli asobola okukola kiri, oli asobola okukola kiri, oli asobola okukola kiri. Gavumenti obubaka ne bugituukako. Netta ku bigere. Okitegedde. Naye kati ndowooza mulembe guno abaana bamanyi ekigambo kya kwekalakaasa. Aye ne gavumenti z'omulembe guno zitegeera nnyo kigambo kya kwekalakaasa. Awo bwe baba tugenda kwekalakaasa gavumenti ng'ekola ku nsonga eyo ebadde egenda okuleetera abatuuze okukola ki? Okwekalakaasa. Naye guno gwe mulembe nti bannaddiini baweddemu ebitiibwa. Simanyi oba abantu bennyini be baweddemu empisa okuba nga bawalampa abakulu. Simanyi oba n'abakulu bennyini abeefuuse kyesirikidde. Kiso kyaki kya mbuzi kirekerera omusazi ne kitunira omubazi. Kati awo simanyi gwe ngeri ebintu gy'obirabamu, naye ndaba abantu bannaddiini abaana babaweebula nnyo ku masocial media kubanga boogera oba tebali ku sayidi enyigirizibwa oba teboogedde ku nsonga oluusi eziba zigenda maaso mu ggwanga. Ne bavaayo ne bakola ki? Abamu ne bababuukira. Simanyi oba bonna basobola okwogera, kubanga waliwo abamu basobola okwogera abalina eddoboozi tutera obalaba nga boogera. Naye ate mulimu omu ng'agamba nze njagenda ku viivi. Ensonga nziraba nga we zitambula, naye nga nange siina kye nsobola kukolawo ninga ggwe. Naye Mukama Katonda we tumukaabirira ne tugenda ku maviivi, alina ky'asobola okukolawo oba alina ky'asobola okukola ki? Okukyusa n'abaako ate ebintu byajjawo oba ebirala byakola ki? Byaleeta. So yo Archbishop w'eggwanga Uganda yababuulidde amazima. Yayogedde kati ng'omusezi agula essowaani nti olina eziriibwako abantu. Okitegedde? Olina eziriibwako ki? Abantu. Kati naye yakugambye ki? In fact, you people respect personal opinion. Yakugambye kiri ku mutima gwe. Mwabadde mwagala alimbe? Teyalimbye bannaye. Zina ng'obulamu mbwaga. Ndowooza oba alabye aboogera nga babagunda, nze simanyi na kumanya. Agambye nze nange obulamu mbwagala. Nange ndi muntu nga ggwe. Okitegeera? Kati sobola kwetikka misaalaba gyonna. Kuba nange nina ebizibu ebyange. Kati mutwale omusaalaba ewa, mutwale ebizibu byammwe ku musaalaba. Aye n'ekirala, tusobola okukozesa strategies ez'enjawulo. Nyinza okuba nga siri mulungi mu kwogera. Naye njagenda ku maviivi anagala totubuulira.
nga tukulaba mu bifaananyi bakuwa amabaasa eno social media kankubuulire terina side. Ate social media etereka oyinza okukola ekintu myaka 10 n'ekijjayo mu mwaka ogw'11 etereka. Ayinza okimanyi nti abaana abasinga ku social media abamu tebakyatya Katonda. Tebakyatya Katonda kati kubuukira n'akuwalampa kya Archbishop akiraba luvannyuma naye nga amaze okuyisamu olugaayo. Okitegeera. So simanyi oba abaweereza ba Mukama ekyo kibasiigira kifaananyi ki, naddala abasumba, abalevulanda, ababishopu, abalabirizi n'abalala. Simanyi oba ekyo kibasiigira kifaananyi ki ku biki ebigenda mu maaso. Simanyi oba gwe wategeddemu ki oba kiki kyotekeddwa okuba ng'okola simanyi, naye bye bitambula. Ogenda ku mukutu ogwa TikTok ogwo, omukulu bamuyisaamu eggaali buli ssaawa, bamuyisaamu olugaayu, bakola buli kye baagala. Naye Mukama atwongere omukuba nga tumukoowoola kuba yayinza byonna. Abagenda ku maviivi mugende tukaabirire Katonda. Mukama Katonda waffe yamanyi Uganda gy'edda, era yamanyi gye yava, yamanyi weeri, era yamanyi butya wegenda okuba ng'esomoka. So tugatte eddoboozi lyaffe mu kusaba, mu kukkiriza ne mu bintu ebirala. Sikkiririza mu kuvvoola, ekyo sikikkiririzaamu. Omuntu oyinza okuba nga takwataganye naawe mu ndowooza oba mu njogera, tomanyi oyinza omwetaaga mu maaso awo. Gw'oyisa musaazi n'eggaali tomanya mu maaso awo oyinza okuba ng'okola ki? Omwetaaga. So let us use olulimi olulungi. Naddala wuuyo omusajja mukulu oyinza omuwa kale ekitiibwa eky'emyaka okubanga akuzaala. Taatawo bw'oba nga tokwatagana naye ate toleeta musekuzo n'omukuba ku mutwe oga kiremye okutegeera byenkigamba kankikube. Omuwamu akatiibwa ako nti yakuza yakuzaala, ayina byakoze mu bulamu bwo. So n'omulekerayo wadde tokanyiza naye, kuba guno omulembe gwayonooneka. Abaana b'omulembe guno bafu nnyo. Aye siraako abavoola abakulu abali mu myaka nga 45 40. Era ogabalaba myaka 2 3 awo waayi bali desperate. Bintu tebakyabitegeera naddala mu ggwanga Uganda. Embeera yo efuuse enzibu nnyo. Efuuse enzibu nnyo kaakati ndowooza oba beekyawa oba bakola ki simanyi nakumanya. Naye abantu abakulu nga ffe mu myaka tumanye engeri gye tukwatamu ebintu. Ayinza okuba nga naye byayogedde nga nze tebyasanyusiza oba byansanyusiza, naye wabaawo the way we respond. Kale geega amawulire agenda mu maaso. Gwoba omwegayidizi ndowooza oba omanyi ki ekiddako. Tulina kuba nga ate tusabira ggwanga. Bamulangidde obutiitiizi naye muganga kati gw'otusomesa tufe tugende mu ggulu ate gwe twagala kufa. Batya okufa kyokka okufa nga yengeri gy'alina okuyitamu okugenda mu ggulu. Abaana bagamba nze sidda mu kyaki, siddamu kuwa kimu kya 10, ngenda kukola ekkanisa yange ewaka. Annaye ebyo byonna byogerwa, naye nze kyenkukuutira kkiriza Kristo. Kristo takulekangako. Teri statement gye yali akoze ate ekumalamu amaanyi. Buli lunaku akugamba totya, ali naawe. Ankubadde oyita mu muliro, ankubadde oyita mu mazzi, ankubadde oyita mu migga tegiri kutwala, kubanga yakumanya nga tonnazaalibwa. Bw'otannaba mufuna gamba Yesu nkwebaza olwaleero kubanga onkuumye nga nkyali mulamu. Bangi tebasobodde kubanga ate baluzibya. Bali ku bitanda, amakomera gajjudde, naye nze ani akyali wano? Tebankuwa ekitiibwa n'amatendo. Sasula obutali butuukirivu bwange, nnongoose naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale kanetoolemuko katono nnyo wenkomawo. Njagala Abakatuliki. Wenkomawo njagala Omukatuliki. No vidiyo eddako
giweerezayo faaza yenna. Video nungi nnyo ate ogenda kuyiga bingi. Mu dakika zijja kuba nga 2 zokka ali lisobola okuba nga tweyongerayo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.